ensi esobeddwa, amawanga gonna gasobeddwa, ensi eri mu okubutaabutana, teraba lyekwata na lyereka. Kyeva mulaba mu nsi kati teri mirembe mu mitima gy'abantu, teri mirembe mu maka, teri mirembe mu mawanga, kubanga ensi tebitegeera. Ekizibu kiri kimu, baaseba ne banyabu, amagezi ge mukozesa si matuufu. Amagezi abampuliriza ensi geekozesa si matuufu, kubanga amagezi ga mirundi esatu, ga bika bisatu. Waliwo amagezi ag'obuzaliranwa ge muyita bano Olungereza ge bayita common sense. Waliwo amagezi ge basoma mu masomero Ab'Olungereza ge bayita knowledge. Amagezi ag'okusatu Ab'Olungereza ge wandiise wisdom, amagezi ga Katonda agava mu ggulu. Amagezi g'emirundi esatu ago nsi tegategeera ate tegaawula, naye nga buli magezi galina empisa zaago. Bwe munaabuguutana nnyo mu bigambo, ensi yakweyongera kuvunda, okugyawo nga mutegedde omuwandiisi William Gasoni Baguma eyatumbula Yesu Kristo, okulaga gukyama n'okubulako abagoberezi ba Yesu Kristo kuli mu nsi okuleetedde ensi yonna kukyankalana. Ne muyigira ku muwandiisi ono ne mulyoka mumanyi kyokola. Mbategeera nti amagezi gano ag'obuzaaliranwa n'ag'omu ssomero nagali amagezi ge njogeddeko ge wandiise wisdom, amagezi ag'omu ggulu, amagezi ga Katonda, muteeka okugaawula kubanga buli magezi galina empisa zaago. Knowledge, common sense eno gye muyita common sense ne knowledge, ago ge magezi agaddukanya ensi eno. Amagezi g'emirundi ebiri ge magezi agaddukanya ensi eno. Buli kintu kyonna kikolebwa mu nsi muno, okuviira ddala mu bulamu bw'omu maka gonna, buli kintu kyonna kiri mu nsi, byonna bikolebwa mu nsi, okutuukira ddala ku kyavumbuddwa leero, byonna ebigambo byonna biki byonna byabufuzi, buli kimu kyonna, amadiini kati agali mu nsi kati gaddukanyizibwa amagezi ago ga mirundi ebiri, knowledge, common sense. Kyeva mulaba amagezi ago omanye ekizibu, njogera n'abantu abasinga obungi bakkiriza Yesu Kristo, bakkiriza Katonda ne Yesu Kristo, naye ate bwe tuba tuleeta ebya Katonda abantu basigala badduka birala, kubanga ekizibu nnyinza butabanenya, kubanga gano madiini n'amakanisa gali mu nsi gabamalamu amaanyi, mugawulira ebbanga ddene, mulaba nga teri kipya, naye omuwandiisi aze na kirala, aze kubalaga nti amakanisa n'amadiini musooke mugaze ebbali, kubanga nago galemwa, naye mugoberere amagezi amatuufu g'okukozesa ensi efune emirembe. Bwe tutunulira Abakolinso, ebbaluwa ya Pawulo era Abakolinso, ebbaluwa esooka, essula ey'okubiri n'olunyiriri kuva ku lw'omukaaga, Pawulo ayogera nti nga waliwo amagezi amalala agatali ga mu nsi muno. Kye mbategeeza nti gali amagezi ge mbategeezezza gano common sense ne knowledge, ge magezi agaddukanya ensi eno gokka, era kyevuna nti gajjudde obubi bwereere, kiba nti ensi yonna evunze mu mwoyo, ensi yonna ekyankala mu kuviira ddala mu mitima gy'abantu, mu maka ne mu mawanga gonna, kubanga ensi eddukanyizibwa amagezi ago. Bayibuli nno ago magezi gayita ga Sitaani. Bw'ogenda mu Yakobo essula 3 n'olunyiriri lw'13 okutuuka 16, ago magezi agalimu obubi buno bwe mulaba mu nsi, mu mawanga, mu maka wonna, mu bantu, n'olaba abantu bajjudde obubi n'ebizibu, bajjudde obubi, kitegeeza gano magezi ge bakozesa magezi si ga Katonda. Ebintu ebyo kubyawula muteeka okwegendereza, mutegeere amagezi ki ge mukozesa. Ge magezi ag'ebyobufuzi, magezi ga kigona, gajjudde obubi bwereere, gajjudde obutemu, gajjudde obukyayi, gajjudde buli kimu ekibi. So amagezi gano Pawulo gayogerako malala, agamba nti naye amagezi tugogera mu abo abatuukirira, naye amagezi agatali ga mu mirembe gino era agatali ga bakulu b'emirembe gino abagwawo, naye twogera amagezi ga Katonda mu kyama, gali agaakisibwa Katonda ge yalagira edda nga ensi nga tezinabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. Abakulu bonna ab'omu mirembe gino ge batategeeranga n'omu, kubanga singa baagategeera tebandikomeredde Mukama wa kitiibwa.
katusoke katukomaawo. Amagezi gano Pawulo gayogerako agamba nina abagezigezi abamanyiddwa nga bagezi mu nsi tebagategeera, kubanga amagezi gano galina empisa zaago agava mu ggulu. Abantu bonna bakkiriza Katonda ne Yesu Kristo ge bali bakubeera nago, era gwogerwako wano mu Yakobo 3 n'olunyiriri 13 tulabe amanya 17 ne 18. Amagezi agava mu ggulu gali abagalina bali bakubeera n'empisa zino. Naye amagezi agava waggulu okusooka malongoofu. Omuntu wali kubeera n'amagezi agava mu ggulu yali ekubeera nga mulongoofu. Malongoofu nate ga mirembe, muntu wa mirembe, si ntalo zino zimulimu, si bukyayi buno naye ga mirembe. Mawombeefu, omuntu agalina abeera muwombeefu nnyo, mawulize agajjudde okusaasira n'ebibala ebirungi, agateena kwawula, si gano gasosola mu mawanga gwanga gundi, agatalina bunanfuusi. Ago magezi ge magezi agava mu ggulu. Bwe tudda waggulu eri wali ate mu nsula y'emu naye kuva ku lunyiriri 13 ago waliwo amagezi aga sitaani ge mukozesa, gano agajjudde obukyayi, agajjudde obulabe, amagezi nsi geekozesa mafu. Amagezi gano aga Katonda mwali bakugafuna mutya? Mwetaaga kugoberera obuwandiisi buno abantu basobole okubayigirizibwa, gasobole kubeera mu bantu, ensi esobole kubeera n'emirembe. Ensi tesobola kubeera n'emirembe ne bino bye mugamba kulonda kulwanagana tebijja kukola, temujja kufuna kye mwagala, kubanga amagezi ge mukozesa si magezi gava mu ggulu, si magezi ga Katonda. Amagezi ga Katonda bwe gatali, mirembe tejja kubeerawo. Ebyandikiro bigamba nti omwoyo wa Katonda awaaba omwoyo wa Mukama wewaaba emirembe. Naye mwe muli mu magezi common sense ne knowledge, ago magezi ga bulabe era ga butwa era ensi eno. Common sense ne knowledge ago ensi yonna gagivuluze nga buli bubi bwonna buva mu magezi ago buyigirize n'amagezi abantu ge bazaalibwa nago. N'olwekyo mbategeeza nti obuwandiisi buno buze okulimbulula obulimba bwonna obuli mu nsi, mu madiini n'amakanisa n'ebyobufuzi n'amagezi g'abantu gonna agali mu nsi. Mugobere obuwandiisi buno, watali ekyo nobwe munaayogera kiro n'emisana temulina kye mugenda kutuukako. Neebaza Katonda ku lwammwe, mugobere obuwandiisi buno okukaka ku nsi 1998 kulwa bukyama n'okubula akabagolozi ba Yesu Kristo bali mu nsi. Mwebale nnyo, mwebale ddala.